tukwaniriza nange nsanyuse nnyo kuba nti wendi wano nammwe ng'olabye n'ebyakutuuseeko omusajja aguma ndi musajja era ndi mugumu manyi tewali kitaggwa buli kimu kijja kuggwa tukyakabira Sheebah kubanga taddeko Yolo Festival tuyawonga ne Cindy atuuse bali mu business ate nga muntu teri muntu agana muntu kola business bali in the middle of the business ate nga mumanyi era music is a business bintu byakunoonya ssente kitegeera bali basasuddwa bakola omulimu gwabwe era sobola kuddaawo okugamba mbuki okujjako okugamba nti tebannumiriddwa nga muyimbi munnaabwe olwokubanga university yavudde eri ne bawa omutitimbe gw'ensimbi bakole ki bayimbire abaana baabwe nga bagraduatinga then nokola ki nokuba nti babasanyusa naye ne batamanya nti nange ate ku olunaku lwenyini lweninako show so nekiba nti nze show yange gyeri naye nga abayimbi twali badde twebeereramu ne tumanya nti kati muyimbi munaffe baba ataddeyo ate nze kinneewunyisa nti lwaki si ku bayimbi balala era kunze kwe bajja ku yange deeti okitegeera nekitegeeza nti baninako oba ki naye nga nze sirina mutawaana na muntu yenna era kyembakakasa show yange egenda kubaayo nga 15 erugogo kyengamba abantu King Michael gwenga omu ku bagoberezi ba president wa UMA oli member wa UMA ndi member wa UMA oli member wa UMA mu federation gyoli siriyo yo toliyo naliyo naye ne wabaawo ensonga ezanzijayo ezitali zimu bageza okuteeza music industry but the same time they've collided with the king agenda awamaze emyaka nga 2 mu music industry tebamuwadde kitiibwa kino kyakuyisiza kitya kyampisiza bubi era tekyampisiza bulungi era kugamba omuntu bwagamba nti bagenda tereza music industry ate nga bamenya bumenya kiba tekijja kola okitegeera kiba tekijja kola kubanga ffe ba pioneer ba music okitegeere naye oli bwava eri naaba nga takulabyemu kaabuntu eyo disrespect ebambi okitegeera ng'ovudde ku bino ebyakyo nti zijja kubaawo ziggwewo ennaku endala zijje n'ebirala bigende mu maaso naye nze naasigala nkutunuulira ntya oba onoosigala ontunuulira otya okitegedde so disrespect esusa obungi naye nga nze kyenkakasa abawagizi bange nti basalewo bajja kusalawo kuba bamanyi okitegeera bamanyi kigenda mu maaso wayogeddeko ne Cindy in person sinaba kwogerako naye nga abadde amanyi ekigenda maaso bonna babadde tewali abadde tamanyi kigenda maaso ate vice president Sheebah sinaba kwogerako naye tewali abadde tamanyi kigenda maaso bonna babadde bamanyi ekigenda maaso naye kino essente ennyingi ezize abrupt ezize zireka zibe tadde akatambaala ku maaso ne baleka okuba nti barespectinga muyimbi munnaabwe King Michael twawiddeko ng'ogamba nti abantu bano bali funded by university mu ggwanga Uganda era nze neewuunya nti kati university ate zazze mu bivulu nazo onagera nga ne Makerere University nga naye eteekayo abayimbi nga era bagwa mu deeti za gundi z'omuyimbi okitegeera it is not good okulaba nti ate Victoria University ng'ate Mr. Muganga mukwano gwange abadde ampita n'ensamba emipiira gya University Kampala Parents okitegeera ate nga nayogera naye nangamba Michael oba osazeewo ekivulu kyo kibeereyo sigenda kuteekako kivulu kuba ntya Katonda okitegeera kati mukulu Muganga obanga wayogeranga oli muzadde olina abaana ng'oyogeza amazima nga wagamba Michael sigenda kuteekako kuba ntya Katonda ate nomala nonteekako ate n'amaanyi amayitirivu okitegeera kati olinga nkutte mu bulago nti oleesa abayimbi ab'amaanyi okitegeera osasudde n'abayimbi abalala okulaba nga nze nfiirwa okitegedde it is not good at all Mr. Muganga it is not good era tekijja kuba kirungi era university ogenda kuba ogiwadde erinnya ebbi ekintu kino tekidividing mu abawagizi bannayiko nti abawagizi abandigenza bameka kati Cindy yona yazze abamu tebagenda ewa Cindy kijja baawulamu naye nti abantu bamanyi ekituufu nze kyensaba abantu abali bamanyi nti King Michael alangidde show yo omwaka mulamba nga 15 mwenna nabayita ku Cuba ne munyonyo last year nembabuulira ebintu ebyo ku press nga mubimanyi ne kati eno disrespect okulaga nti Michael talina kyatugamba naye nga nange ndi muzadde nina abaana nina obuvunaanyizibwa okitegeera nina gye neewoza akasente wadde bo basasulwa busasulwa nga bo naye bakubemu akafaananyi nti omutegesi babaali bategeseeko ku bivulu bakimanyi nti newoba olina sente otya ate obulawayo gyogamba nti wakanewoleyo kano nkole kino nkole kiri sente zentaddemu nnyingi ne bo baagala nze nfiirwe okitegeera which is not okay nze sijja kufiirwa bo nga basanyuka nange kanteekeyo abawagizi bange abanajja nange nfune kasente mpeerera abaana yes Michael abazungu balina enjogera egamba nti ladies first ate oba oluusi nokuwako ekyekulabirako ekirala bayinza okugamba nti lwaki tolekedde bali abakyala ababadde mu mbiisanyi zaabwe okumala ebbanga okwatika gwe nosooka nobawamu space ate bazzeeko ne bansaba
tebana kusaba naye atosoba ko bazze ko ne bansaba singa baba kusabye kati anti kigambye nti ye disrespect singa babanga babadde balina bato yaabwe otegeera ne bajja ne bansaba otegeera osanga wali baddewo enteeseganya naye bo tebalina ate n'ekirala already abantu babadde bakimanyi nti Cindy ne Sheebah tebakolagana for a while wakabanga akanene ekirala nti bato singa babadde bakutegeka bato nga yaabwe ya Cindy ne Sheebah ate tebagiyingizaamu Victoria University okuba nti ye bafuelinga ye bafinansinga okulaba nti bato ebeerawo ate nga ne bafinansinze bali paid tikati yo bato eneenyuma etya nti wali akusasudde yakugamba ekyokola goyina okikola okitegeera n'obusente bwebawawadde nawulidde obusente bwebawadde Sheebah nempulira obusente bwebawa Cindy munaye kenyini mbadde nsobola obubawa ne bajja ku show yange ne bakola bato yaabwe ku show yange olw'obwo obusente bwebawadde obutono obubasudde ebitiibwa okitegeera ne baleka muyimbi munnaabwe baalize ewange nagamba Michael bato yiino nimbaga gwe kwata nazo kwata zino mujje mufo kyange mwe batolinge nange nkole ebyange bigenda maaso dhani okwegatta ne university gye mutagenda kuba nayo forever naye nga atenze music industry mwendi okitegedde. Yeah. King Michael, this is a stiff battle. Yeah. A very stiff one. Ojetegekedde. Muganda wange mugenda kujja mu rehearsals mulabe mugenda kujja mu rehearsals mulabe kigenda maaso mukakasente show gye kuba mbagambi 15 September 15 September mwendi mu lugogo 16 ngenze luweero 17 muzikiridde Entebbe. Waliwo amawuli agayitingana nti Gravity yabadde olunaku alukusabye yabe eyimbemu okyogerako kyetu. Gravity yali ansabye 15 nga bano tebannateekayo yali ansabye nga bano tebannateekayo ne mga Gravity nedda olunaku ndwetaaga nadda wansi wa 2 okitegeera osanga singa yajja nga nabano bamaze okujja okitegeera wali bakyali badde kirala kubanga abasajja naffe twebereremu lwaki abakyala bamaze ebbanga nga baleadinga industry for a while okitegeera kati abasajja naffe tuvuddeyo ate abakyala era bazze era abasajja muli eyo musirise kamiliyoni olweyo sirise bebekulu olweyo sirise mulaba ebigenda mu maaso mu industry naye musirise era bukyala bunzireko bunninyeko. I won't accept that. Yandiyagadde okwebuuliza nti as a legend lwaki ba legend bantu bannavaayo kubaako kye boogera basirise bino bye baagala ndowooza nabo I don't know bannabimanya aya ensi yonna ebimanyi naye nze ndi musajja alwana entalo zange nemmalako okitegeera oba kamiliyoni eyo sirise oli mukamooli bebekulu leyo sirise oli mukamooli n'abalalalala mujja kumanya results okitegedde. Yeah. Bapita King Michael abawagizi bobakira bugambo kinga 15 September abawagizi bange mbayita mujje Lugogo tulageko nti naffe abasajja abakyala balekerawo tulinnyako abakyala balekerawo okulowooza nti bo newo baba kusanze nga gwedde gwe weetegese babajja kujja bapushinze eri bo bakole ebyabwe okitegeera. So abawagizi bange n'abawagizi baffe ffenna abali eyo mujje mwagire King Michael nga 15 September olunaku terugenda kukyuka lwerwo akatalekeka. President wa engagingzeeko President ki? President wa Federation. President wa Federation. Sinaba. Naye nga singa naba avuddeyo kutuukirira kuba ye naye musajja nga basabye. Singa yavaayo dda. Singa yavaayo dda. Naye gwe ky'oba omanya nti nze ndi mugumu era manyisha egenda kubaayo. Otegedde abawagizi bange mbagamba nti wadde waliwo emisanvu mingi mpulirayo ebintu eyo ebiri mu kukolebwa okulaba nti sheno tebeerayo era byonna nja kuba mbibategeeza ku press conference kuba egenda kukolebwa mbabuulire wowe tuyimiridde naye nga tulina okukola cricket oval kuba nammwe bwennyini temummalaamu maanyi. Bwempita yababoda baŋŋamba Michael tojjaayo, bwempita yabatakisi baŋŋamba tojjaayo, bwempita abasajja bannange abamanyi haso y'omusajja baŋŋamba Michael tojjaayo. Kati sobola kujjayo okuswaza abasajja bannange naye gwe sasula tebakulivvula. Mwe mulinde bulinzi mbagambye 15 September tuli mu Lugogo bannaye no matter what mujje King Mike agenda bakuba omuziki kuva ku lido wandekera omwana kwata nsiika na zino empya enyumba nyingi zo tugenda kola tena bino bitandika misana because it's 20 years experience. Abantu baluwanga baŋŋamba Michael obadde oludde nga totumixingira mu okyamanyi mixing ekyuma okitegera so bintu bingi nnyo ngenda ba mixingiramu for 1 hour. Aba legends bagenda kujja bangi nnyo kuga show yange egenda kuba yanjawulo naye agenda kunyuma. Yeah. Music industry yo yatabuse eddago kyoba omanya kubanga show eno movie eriko before and after kijagala abantu bategeere eriko before and after.